Bannayuganda basiba mu bitundu 7 ku buli 100 balimi era balunzi. Era nga kino tekyawukana nnyo n'amawanga amalala agatulinaanye, saako amalala mu Afirika. Okunoonyeza kulaga nti omuwendo gw'abavubuka gulinnya ku sipiidi ya yiriiri, kyokka bangi ku bo eby'obulimi babyesamba. Africa's youth population is expected to grow by 181%. It is a worrying situation. Abakugu mu byobulimi mu alipoota gye batongozza olwaleero mu Kampala eraga nti abavubuka obukadde 11 mu mawanga ga Afrika bebafuluma okuva matendekero, kyokka emirimu obukadde 3 mu emitwalo 7 gyokka gye gitondebwawo. Many African youth are facing unemployment, and at the moment about 16 million is set to rise. Bano bagamba nti okusobola okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu mawanga ga Afrika walina okubaawo enkola ennungamu okusikiriza abavubuka mu byobulimi. We need to urgently address the pressing situation to create more decent employment opportunities for Africa's youth across the agri-food value chain, as the sector has tremendous potential to do so. But if you do intercropping, you may not necessarily be able to run a tractor through, but we can have robotics and come up with, robots. And I think I learned something else that they don't want to get their hands dirty. Yeah, we can program the robots to go around so that, the robots will be the ones getting their hands dirty. So there's all that. We can also do 3D printing. Abakugu abeegattira mu kakiiko ka Malabo, Montpellier, okunoonyeza bakukoze mawanga Ghana, Zambia, Zimbabwe ne Uganda kabakyaza. Okusobola okutuuka ku kino, bano bawadde amagezi nti ebyenjigiriza bisaana okukyusibwamu kisobozesa abavubuka okutwala eby'obulimi ng'omulimu. When I was growing up, agriculture was used as a punishment. So I grew up knowing that if you come to school late, then you are sent to the garden and then you sweat there. So that needs to change. I'm so happy the findings reveal that there has been significant progress in empowering youth in agri-food systems. Uganda newankubadde egamba nti etaddewo enkola ez'enjawulo okulwanyisa obwavu ng'eyita mu byobulimi. Abamu bagamba nti enteekateeka za gavumenti nnyingi tezirina kye zikyusizza. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.